Bannayuganda bagamba nti bagenze US kuba bivulu naye tulaba clips ziraga nti bakuba ebivulu naye ate Nigeria bo bagenda okukuba tulaba clips zaabwe teri bannayuganda batendinga bivulu ebyo aba bagenze kuyimbira abantu mu manyumba gaabwe. So both of those things are true actually. Kubanga waliwo abantu bakubookinga nga is a private function wena kuyimbira abantu ago oba abantu ago asatu nagamba nti tisagala wadde ne kamera ejo ninga asasudde fiyo yonna ng'agimazeeyo. That happens. Whether you're Beyonce, whether you're whatever, that happens. Kubanga ne Beyonce yagera nayimbako ku birthday yani wano mu Dubai where they paid $1 million oba Rihanna. That happens, right? But then there's also a fact nti ba Nigeria batusinga obunene emirundi 6 the venues they were performing munene that even for us out there bobanga osigaddemu structures Ugandan structures eziri ebweru is still very small. And one of the things that Nganze branding and Chegezezako kola is that to booking a venue nga asake we yali atandika we yakolera naye oba kitegera nti director yali directing a video ya Michael Jackson oba yali directing ya Janet Jackson akoze ne crew ya mwe okiraba. It takes really time to build nti for other generations ezigenze nti twakatandika ate okukibuuka naye nga ate Nigeria okuva ku mulembe gwa Fela Kuti paka kati bacha building advantage on top of advantage on top of advantage. So kigenda tutwalira time okubuilding because abantu abasinga abagende bwe tebasikala mu music bakiruka nakola ebirala. Music for Uganda tasasula that much. It pays but it doesn't pay that much until genda okulaba omuntu asinga okubeera paid wanene ngeri omuntu asobola zikola ng'akola mulimu mulala n'agamba yembonabonera ki ng'ate ne support gifunanga bonna ngyetaaze. But for me I was lucky that nasigala mu music, nasigala mu entertainment, nasigala mu production. Yes. Umwabeera wanene waliwo ku magaali ng'agaliwo ssaawa zinene e Kampala kuba kyemmanyi obeera US ebifa e Kampala nawo bifuna ku simu yo. Mbiraba naye mu US bakuba nnyo amasasi tomulaga gepankira ku muntu okiraba. Death rate nene nnyo nto cities omuli amagaali era n'okufa kuba kungi. Kansabe nti tebijja kutuuka wano nti ebyawo ne bikyalimu just kavuyo na ssanyu ly'abavubuka.